Waliyo omwana eyagamba mbona sitaani yafa tazaddeeyo ku mwana. Mulala n'amuddamu nti abakazi babo yamuddamu abakazi gwabazaala naye nze kampa wakatambi kano mukalabe ubanga nebyokwogera siina ekyamazima siina. This is too much. Tubuulira omwoli we yawadde biyinza okunnema manyi kubuulira. Mukama yeebazibwe, tubaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Omwana wa Mukama yaweereza ku audio kuba ntera omukansolinga n'agamba nti mami oyo awadde obujulizi teyaloga naye nze naloga. Kati n'agamba yagenda ku musamize, omusamize n'amugamba yagenda ku musamize, omusamize n'amugamba ebyo nkwawa yeelongoose yeegogole byonna na byonna ekifo kyonna ky'omanyi abikwate byonna abyokye. Mwabaddemu I think oba simanyi oba mwaddemu oba ne paadi sijjukira bulungi, alina ebirala bye yagattamu ne bamugamba omusamize n'amugamba abyokye. Kati bw'abyokya alembeka amazzi g'anaabiddemu mu kinaabiro, then abitabulire wamu abiwe omwami. Nnyonjede bulungi ge ag'okwetabaaza. Ago amazzi nga bw'otegedde Musumba bw'akigambye agatte ne biri byayokyezza kubanga yali alina byokya, kati abigatte wamu awo omwami. Mbu ekiseera kyatuukanga ng'alina bakazi bajja naye nga bw'aba ali buli ssaawa omwami we abeera naye nga omwami ajja atabuka okuva eri yonna gy'ali nga tayagala kuddayo eri bakazi bajja, nga buli ssaawa erinnya lyono lye liri ku mutwe gw'omusajja oyo oba ku mwami we. Then ekyokubiri n'agamba mami ekyamazima nze naloga ate nalabanga bikola, kubanga yalabanga omwami we buli ssaawa ali naye ng'avaayo ewa bakazi bajja ajja awunza anoonya ono buli wabikola nga ajja. Then ekyokubiri n'agamba era yagenda ku musamize yamuwanga eddagala eryo n'alitabulamu omubisi gw'enjuki n'agyeteeka mu bitundu ebyekyama. Omusajja kwegamba nga tamuta mu bumpimpi ndowooza bwebwe obujulizi. Omanye ebintu bye nasazeewo kaakati nze ebyange nagenze ntandika birongoosa. Nkwata omwana bano abatannawasa abatannafumbirwa tulina okusisinkana famire ne tugenda nga tumanyi Katonda, nabo ne tubalaga Katonda, ne tuleeta omukazi ng'amanyi Katonda n'atwala omwana wange amanyi Katonda, naye ensi si nnyangu. Omulala ye yansindikidde audio ng'agamba baamugamba owali oluyiira abamu temumanyi mulikulidde mu kibuga we boosezza ensiko omuliro we guyise, anoonyeeyo pupu w'omuntu ayiseemu oluyiira amusse bulungi abeere pawuda ng'amuteeka nga bw'omanyi waliyo abaali balidde oba ggobe baliyita ggobe baliyita ki balitabula mu binyeebwa. Kati abo byasizza ebyo byateereddemu bulungi amikisinga mu kyokunywa ke, amisinga mu kyokunywa amusiriwalize ddala amwekwata eddala bw'ati. N'omukyala yagamba nanoonya nga buli wennengera ewali ensiko n'entambula ettale lyonna. Teyamugamba kolayo pupu omwokye, ye yagamba we bookyezza gwe noonya pupu ayiseemu omuliro. Ngambira munno kulikayo. Abo nno boolaba bali ku social media be babadde batusindikiranga zi message nga bava ku muwala wange eyawa wano obujulizi
bo bagamba abo tebaaloga ffe twakola tutya naye ng'ekirungi baawunzika nga balaba Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Olwaleero njagala kulwana lutalo lwe tugenda okulwana lutalo lwa bwavu tuyingire mu bugagga. Gwe omugagga tofaayo beera mu bugagga bwo watuuka dda naye njagala omwavu ku luno kikutuke agendeko mu kye bayita obuki. Tugenda kudiringa na ssala ekutula ddogo oba liri mu famire lya bwavu kale oba tokikkiriza sinnatuuka watuukiddwa waagalibwa oba walabibwa naye nina testimony gyenva ndabyeyo ne gye ntuuse ndabyewo ne gye ndaga nnengerayo. Abantu baloga. Nasomesa luli ne ŋŋamba nti engeri abantu gye balogamu gye ŋŋenze nga nfunamu zonna obujulizi obw'engeri bwe butyo. Bantu baloga kye bayita mulokozi kyentandise nakyo ti omuntu atawaanya aziyiza Katonda kyalokodde musaasira. Mukama agenda kufuula omugga. Alina omukisa ajjukira omwavu n'agamba atya Mukama ali mulokola ku lunaku olwakabi. Mukama anaamukuumanga. Anaamuwonyanga. Era anaaweebwanga omukisa mu nsi. Kati gwe ekikutawaanya onoonya bakusabira bintu ebyo. Otunuulire munno ng'otambudde mu bantu abakusabira ofune obukuumi bwa Mukama. Onoonya abakusabira osobola okuwonyezebwa. Onoonya abakusabira ofune omukisa. Wulire essaala gy'eva eva mu kufuna mukisa mu kusomolokuka mu mukisa n'olyoka otandika ogifuna. Eno ensigo yaffe egenda kuteekawo ekyoto emukono bakiyiire ku lutikko Mukama bawe Mukama bawe. Tekyetaaga kuwaayo prayer request yo. Nsigo ye batondamu ky'olina okubasabira. Ani ayagala atuuka awo? Yessaala y'akawungezi ka leero. Mukama anaamukuumanga. Mukama anaamujjanjabanga. Mukama anaamulabiriranga. Mukama anaamutaasa eri omubi. Anaamulokola eri ezzadde just kuwaayo okujjukira ayeetaaga. Nekikuleetera okusumulukuka. Abo abantu abasingawo kye batamanyi. Kati omulogo bw'aba akuloga ago ge makubo galoga. Toyina kyogaba. N'opakunka n'omutima ne nga bakasenganira senga mpaayo kutula ekikuziyiza okufuna. Bw'omala okikutula ojja kufuna. Bw'omala okufuna ojja kufukirira. Bw'omala okufukirira ojja kweyongerayo mu mukisa gwo. Wano waliwo abantu mwayina omukisa. Era ne waaba mwami ne waaba mukyala yakusisinkana n'omukisa. Mulogo ye yakuloga. Gwatalina ddogo nkusomesa kufuna amafuta ga kulwana ddogo. Aliko eddogo gwe baaloga lirina kutuka ate ofuna amafuta ate osumulula abalala mu linnya lya Yesu. Kati ffe abazadde abaana abalenzi bwe tuwulira ebintu nga bino omitima ne gyennyika bannange. Emitima ne gyesiwala n'ogamba Mukama Katonda kuuma akaana kange oba obwana bwange. Abakazi kiki nange ninayo no ka scenario manyi nange mbeera ne opinion lwakuba temuŋŋanyiza ddala kubawa opinion zange naye mbeera nazo naye nasazeewo ziteeka ngeno ku last ayagala awulirize atayagala ng'ogenda naye sometimes zijja kuba zibayigiriza. Nze nali nga nakatandika ebintu binini by'abasajja. I was at campus nga nvangayo nenzija nendaba ku boy. Mukama kye yanyamba nti boy gwe nali ndaba ne mukaseera kano ye mwami gwe nina era ekyo nkyebaliza Mukama saatalaga nnyo bannange. So we nali nga nvangayo ku campus
ganzijayo weekend ezo mbimanye byo campus ngovayo nogenda nomulabako kati eyo gye yali apangisa ku mizigo egyo yalingayo of course ba neighbors kati ate nengenda nensanga ba neighbors nga tuli mu myaka gyegimu age bracket yemu fenna tuli awo we are just clocking 20 tuli awo 18 19 nga tuli bato abana balinga wembasanga by the way waliwo n'omukyalo omukulu ngoyo yatugamba nti baana mmwe mwakatandika ebyabasajja obufumbo bwe mugenda okuyingirira temugenda malako obu na bufumbo obwo nga temukutte mu basajja by the way nga bakiyita kukwata mu basajja ngagamba togenda kumalako nze waliwo ne sister wange omukulu waliwo enafunako misunderstandings ne bba wange then nembeera nga munyumizaamuko yangamba ekintu kimu togenda kumalako na bufumbo omusajja tomukutte era nga bwe batugamba kati mulo olugendo lwokwata mu basajja nga balina ebintu bye batugamba oli yagenda n'agamba nti nga bo baloga abaabwe ndayira muga Katonda saaloga ku musajja wa aisanze nali no bit ambitia because nze nakulira mu kanisa emanyi Katonda and I thank God for that atafe yatuyigiriza Katonda ebisigadde byetu nze nagamba nogamba wenvanga ku mulamu it's about me era guliba musango gwange naye daddy ne mami ogwabwe bagukola so bwento we nalinga nakulira mu family ya Katonda nze ng'ebintu simanyi in fact ngambitia wekitegeera kati ngafiwe bageza kundaga ebintu ebityo nesimuka kati nibagamba oba toyagala kugenda eri mu masabo tulina kye tusobola okukugamba and to work out for you nebangamba nti okwata your periods omusayi gw'olwalamu abakyala okwata omusayi ogwo n'ogu oba simanyi oba bali bagukola batya because kati omusayi ogubeera mu paadi ate ogujjamu otya but that's what they told me nti okwata omusayi ogwo oba ogenda okuwa omwami ekyokunywa naddala chai mukalu because mu juice kisobola okulabika okujjako nga juice wa miyembe naye mu juice kisobola olabika mu mazzi bulabika naye okwata nga mazzi nga chai mukalu n'okwata omusayi ogwo n'omuteeramu nti bw'anywa chai oyo omusajja agenda kwagala obulamu bwe bwonna kwegamba ebintu ng'ebyo babitugamba I thank God and I swear sina kye nakola nze nali mbitya nze muntu yakuze ndaba mama wange awangudde mufumbo nga sina because omuntu wabaloga oba owulira niwe liba bino bye banyoteza mu nnyumba biwunya oba omanya nti she's doing something nze ndayira muga Katonda maybe oba because I'm the last born ebimusi abiraba sina kye nalabako wakanga ddogo nti mama wange akoze tata wange so I believed nti nange bwe natwambuliramu eyo pesi ya mama wange I will win bwetyo bwe kyandimu nga nze mufumbo wange mbeeramu ebitagala sijagamba nti tuli perfect no tutagala nze siroganga ku musajja and I believe siri kikola mbeera ki erintuusa okuloga omuntu because kati I've been with this man okuva 2016 myaka emeka kati tulina abaana basatu kati biki kyengenda okulaba ennyo sirabangako ekigenda okuntuusa okola ebintu ng'ebyo nze era mmanyi nti ndogana Katonda wange amaviivi ly'essabo lyange akamwa kange ne Bible ndowooza nalyo ly'essabo lyange that's what I always do whenever I get ekinyigiriza ekyo kyonna when it comes to marriage just kneel down to God nze waliwo ebyantabukako ne bintabukirako nno ddala nagenda nefukamira ku mavivi nengamba Mukama Katonda ono omusajja waaba wange abeere wange bw'omu naye waaba si wange mutwale ondeetera owange ngolwo ndabe mbeera entabuseeko era eyo prayer njijjukira bulungi zaali ssaawa 9 ez'emisana nga nze nalaba nga mama wange agamba nti essaawa 9 Katonda bw'awulirire ennyo nengenda nenfukamira nemugamba Mukama Katonda hear my prayer nemugamba waba wange abeere wange bw'omu waba si wange mutwale agende gy'alina obbeera nange ompa owange so bannange ebyo bintu balimba ate kyenzikiriza n'okukkiriza nti eddogo liggwako by the way eddogo lisobola okukolera ano ku ntandikwa n'okibeeramu nga myezi 2 ne liggwako nga you have to go and renew naye twawona banaye twawona mugambe nti haleluya banaye twawona what is this
kale bambi badiya bange temugenda mu bintu ebyo. Life in Christ family temugenda mu bintu ebyo baana mmwe. Mukimanya abamu mukyali bana batoyo just mupanga bulamu. Don't dare do such things mu bulamu bwamwe mu business zamwe mu bufumbo bwamwe. Don't dare. Because bigwako naye Katonda waffe taggwako. Kale mukirize mbasibulire wano. Katonda omulungi abankuumira mubeere bulungi. Bye bye.